Friday 8 of 2024. Mwizero wa Ali versus Uganda. May it please your worship. Robert Kaboto. I'm appearing jointly with the Honorable Seleko Muhammad. I'm appearing jointly with the Honorable Seleko Muhammad. Robert Kaboto is my name. Josh, the applicant is in court. My land colleague, Mr. Amarit Timothy, appears for the state. Going to them with the, maybe we'll introduce the other colleagues. Yes, may it please Your Honor, my name is Timothy Amerit, a senior state attorney in the office of the DPP. For the respondent, I appear along with Counsel Zubeda Namugeni and Counsel Sania Namugirwa from Sania Namugirwa Kampanya Defense. My Lord, in addition, I appear also together with Counsel Ngobi Hakim from Almond Advocates. Hakim, Yes, my Lord. Your Honor, this matter has been scheduled for hearing for today, but the trial judge being indisposed to prefer another date. Your Honor, incidentally, we had a discussion with the land senior state attorney. And we are of the view that the matter can be adjourned to next Monday. However, with the rider that if the court is available for us this week, then a production warrant can be issued for the applicant to appear, because we are supposed to highlight our submissions, make some responses, then the court gives us a ruling. So unless Mr. Amarit has changed his mind, but that is what we agreed before we came in, that we can adjourn to Monday, only with the rider that we can have a production warrant issued anytime the judge is available for us, because we are informed that he's indisposed for health grounds. That's it from me, unless my other colleagues want to say anything.
judge has been assigned urgently by the principal judge and some other matter. It's not that it not a matter of simply an urgent assignment by the principal judge. So, as proposed by the parties advocates, in the event that the judge never perceives the matter, we can definitely issue the production warrant during the course of this week. Otherwise, this matter is adjourned to 2nd of December. Yeah, which is next month. We should have the matter on Monday at 10:30. Your interviews. Abiri munana December oli. Bagambye nga 2. Wagala okukola omulungi omuhaba awajja nga tugenze yeeraba si bwe kiri. Nasimina kumanya. Mutandika nga sinatuuka dda wali nno wano wakati bwalina stand tetukwerabira tuyinza okwerabirira Omuzindaalo. piniyo ogitaddemu ey'omuzindaalo ndiraba mba nkulaba wano kangudde wano kokidda yakubanga nkulaba saako interview ya muntu oba olifuna mulefu naawe ddawali oli muwanvu ate ozibye ddawali Tandaba. hatima Neri n'atuuka ero. so tubakulisaayo mwenna olw'okubaawo mu kkooti tusooka okwebaza abantu mwenna abazze n'okubugiriza enjuyi zonna oluyi olwaffe naddala olwa Gerald Mwizera mwebale nnyo mwebalire ddala butakoowa nga bwe muwulidde registrar w'ekkooti atutegeezezza nti omulamuzi era n'olwaleero tasobodde kubeerawo. Tusaba Mukama Katonda amusaasire asobole okubaawo ng'ennaku z'omwezi 2 naye oludda lwaffe luwaddeyo okusaba era ne tukkaanyizibwako n'oludda luli olwa state ti singa omulamuzi afuna obudde mu wiiki eno asobola okuyishuinga kye bayita production warrant esabayo asaba Haji Mwizera okujja wano ne application eno nebeera ng'ewulirwa era nebeera disposed of oba nebeera ng'ekolwako. Ndowooza tewali kirala kisukkakaawo. Mwe bannamawulire nammwe mbeebaza okubeera nga muzze ebiseera ebisinga babeerabira ne tubeebaza n'abantu sekinnoomu abali eyo yonna
waliyo abagaa Haji ffe nga mujjaffe tonnajja nga temunnajja just tetunnagimanya naye mwebale nnyo nammwe okuyimirira naffe mu nkuba eno abantu mwenna ne muva gyonna gye muva temukoowa okunoonya obwenkanya kino kyekibaamu okubwa enkuba yokebwa omusana olumu olengezebwa naye nga mu byonna kwe kubaawo ne mubugiriza munnaffe Haji Ali Buzera mugumu nnyo nga bwe mumulabye era mumativu n'engeri embeera gyetambula wabula tusaba embeera ebeere ng'eyanguzibwamuko kuba kati kugenda kuwera omwezi ogwokubiri nga bwe twabagamba bwe biti bwe bitera okubeera nti saasira kati omuntu atalina bannamateeka bwe bati nti trial bwe ziti ku muntu atalina bannamateeka zigenda ne mu myaka 10 nga bamuvuga bwe batyo jangu luno kweganga bwe nabaga nti omuntu yenna akwagaliza ekkomera naddala mu bintu ebifaananako bwe biti aba akwagaliza ekisukkako wano si kintu kyakuseka naye nze mmanyi mukiraba kati nammwe mutandisa okufiiringa nti singa omuntu ono abadde taliiko nabamugoberera olowooza ki ekyandibaddewo so mbeebaza mwenna nti mwebalese kinnoomu oba n'abantu abajjidde ewamu nammwe abatuusizza amawulire eri abantu mwebale kukuuma butebenkevu nakubeera nga mweyisa bulungi tusiize ekifaananyi kirungi mwenna munyirira oba mwekuba buwowooki buno bulungi bwe buti naye nga mwenna muli bayitirivu bulala bakanso bonna babaddewo kanso Bawutu Robert kanso Mpiima kanso Kirunda kanso Kirunda Usman Kahijwa abaddewo ne Sara Awero n'abalala abatasobodde kujja olw'obuvunaanyizibwa obulala mwebale nnyo nammwe babuushirooya abali eyo abaguwoleza ku intaneti mwe nabali ababuushirooya babuushirooya abali eyo mwebale nnyo ku saidi zonna olumu tuwuliriza bye mwogera nga babuushirooya nammwe mwebale omulimu gwe mukola mutambulire okwo temuyingira mu kwevaluatinga bujulizi naye okuweereza ku bubaka obuga nti tubalamusaako muba temuvudde ku nsonga eyo so mwebale nnyo babuushirooya nammwe ababadde eyo nga mukola emirimu gyammwe kireetedde omulamuzi okuba nga talabika mu siri mwogezi wa judiciary oba wa mulamuzi naye batutegeezeza nti aliko emirimu egimukutte ekyo ffe tuli baservants ba kooti tugabuga most obliged kiddemu nga buushirooya tuddamu tutya tugamba nti most obliged ddamu nga bwe ngusomesa njagala kugamba kyababuushirooya kiteeketeeke kino kipanga okulaba nga Haji alemera munda nedda newankubadde gwe kikuyisiza bwe kikulumya ennyo naye ffe byebimu bye batusomesa patience obugumiikiriza so mu bugumiikiriza obwo ojjamu ebintu bingi naye nga mwenna bwe mumanyi nti muli ku mazima era bwe mubanga mukomangawo temugavaawo kino kijja kuggulawo essuula ennene empya erina abantu abalala abatagafuna naye kino kibalage reality eriwo nti kati kyekiri kyeggaha esaasira ataliiko bamuwubayo lumu ne bamugaadde omwaka ogujja nga guggwako ne bamuyitamu bati ne bamugaadda 226 ne bayitamu bati ne bamugaadda 232 bwegiti waliwo abantu abamu abatandise okwebuuza nti oba oliawo oba obujulizi tebumala bulungi ensonga lwaki omulamuzi ajjanga tetuli ku trial njagala tusomesa abantu abali eyo babuushirooyo abali eyo tetuli mu kuwulira musango tuli ku application ey'okusaba omunnaffe awoleze bweru beiro kitegeeza wozanga ova bweru nga towoleza muli munda ng'oli munda gye tuliko kaakati trial ate yejja kuweebwa deeti naye nga bwe tugambye nti kati trial eziriko ng'ogyeko ensava ennyo eziri ku capital offences bakyali mu za 2017 kaakati awo oyinza okuba ojja kulinda bwe banaateera eyiyo mu Q etuuke ku cause list eno oyinza okuyingira mu 232 okuwulirako obuwulizi ansa abantu balowooza nti omusango guno gwongezebwayo kwegamba ku abalamuzi batuuke n'okugenda mu luwummula nga tebannakiwulira kino temulinamu kutya olwekyo sisuubira era tetulinamu kutya ffe tujja kuba bawulize ennaku z'omwezi buli kooti zeetuwa tujja kujjanga
ffenna nga bwe tuliwo ffe tuwe client waffe ekyo kyalina okufuna okumubeererawo. Manyi kimunyiganga omuntu, manyi abawagizi be kibanyiga, abantu kibaleeta ennyike. Olwaleero abaana be abatakyamulaba mu families ez'enjawulo kuba Haji tabadde n'amaka gamu, osanga eri tebalya, abalala tebagenda kusoma, beeraliikirira tetusoma ettaamu ejja, taata taliiwo. Olwaleero kati mukiri nkimanyi abaana kibanyiga, abamu babadde alabirira kibanyiga kubanga ye musajja abadde akolerera amaka. Bizinensi ze zinaagwa, ebibye binaggwawo. Twagala tubagumye nti buli kaseera tujja kujja tusabe yeeyimirirwa awoze ng'ava ebweru nga n'abaana b'abalala bakyasobola okugenda ku ssomero, n'amaka ge amalala abe ng'akyasobola okugalabirira. So si kubeera eri ne bamala kati myezi 2 nga kiri kye mbagambye nti abantu abasinga bwe basibwa amaka gaabwe gasasika, abaana balekeraawo okusoma, embeera yonna eyonoonekera abasigadde abalala. So ekyo tukisaba tekijja kuba bwe kityo, era tukakasa tujja kuweebwa olunaku awulirizibwe. Lwaki obubaka buno butwala essaawa nnyingi nnyo okujja eripooti? Kubanga tutudde okuva ku ssaawa 3 tugenda mu 7. Kubanga wabaayo essuubi nti omulamuzi ayinza okumaliriza by'abadde akola n'ajja. Katubeere bagumiikiriza, so Mungu ali wamu n'abagi. Abamu bagamba oba kalinga kakodyo okuba nti abantu abamu bagenda banoguka ku kintu kino okukigira ddala mu mawulire bakooye emabegako. Nze ŋŋaate bajja kunogoka. Mwe munaako mwe kennyini mugaye temujjako. Mwagala bwenkanya, mwagala justice for everyone, si bwe kiri? So those that are hunting for justice never tire, tebakoowa. Obubaka obusembayo eri abawagizi ba Haji Ali abaweddemu amaanyi olunaku olwali. Bannange mmwe temuggwamu, oba omusibe ye tegannamuggwa ate gwali ebweru. Njagala obbategeeza nti teri aweddemu maanyi, naye bw'obaayo ng'owulira otendewaliddwa totendewaliddwa. Gw'olaba gwali ebweru owulira bw'otyo ate ye ali munda. Kati buli bw'okirowoozaako ekyo kikwongera amaanyi okugamba nno nze nenkuba obukuba nenzirayo eka, naye ate oli gwe baddizaayo ku mpingo, ye ate oli ali munda ng'abeewuwa abaana abalala tebamanyi oba ttaamu ejja banaasoma oba banaalya, abaana balina abalala 12 n'abantu abalala balabirira bonna. So ekyo golooza ye kimulowoozesa ki buli kaseera. Ffe okuba naye kwe kumuwa amaanyi, buli bw'alabawo abantu bwe bati abangi afuna amaanyi mayitirivu. Njogedde naye era nja kuddayo njogere naye mutegeeze nti Mungu ali wamu n'abagumi. Tweyanza tetujja ekyo kyaddiddwamu, muyinza okukoowa, ffe tetukoowa, tetujja koowa, obalabi webali. Tweyanza katugende ku Bush Lawyer akulemberamu. Bush Lawyer akulemberamu ogamba otya? Gwe bintu Bush Lawyer akulemberamu okola ki wano ne si avumalian skin ateza mu kamera wa ati wamuteka butu kulaga essaawa eno atenda njikutera mu kamera ku mwana wange omukwano gwe tulina ne Mami Fango nedda munnange temuguyingira wesonyiwe alien. Kaakati Mami Fango ebintu obirabye? Ebintu mbirabye. Okusookera ddala nze nja kwebaza bannayuganda bonna abali ebweru w'eggwanga n'abali mu ggwanga Uganda. Nja kwebaza bannamawulire bonna, ba YouTube, ba TikTokers bonna basobola okuyimirirawo okulaga bannayuganda amazima oba okwatusaako amawulire mu budde bonna. Nze kyensobola okubagamba mwenna bannayuganda tusigale nga tuli bakkakkamu olw'ensonga ki nti ekkooti esigala kooti. Tulina okusigala nga tuwa ekkooti ekitiibwa ate kyezigambe kyekisembayo kye baba basazeewo. Omulamuzi aba n'obuyinza obwenkomeredde okusalawo ku musango gwonna oguba guli mu kooti. Nja kubajjukiza ekigambo kimu, teri musango mutono nga guli mu kooti, teri kiba kintu kyakusaaga. N'olwekyo tusigale nga tuli bakkakkamu ate tusigale nga tuli solid olwansonga nti anoonya amazima takoowa, anoonya obwenkanya takoowa. Buno obwenkanya bwa Haji Ali Mwiza bwe tunoonya tebugenda kukoma ku ye. Tuzadde abaana b'obulenzi, tulina abaana abalenzi, tulina ba brothers baffe, tulina babba baffe, tulina balamu baffe nga balenzi. Mwalabyeko omwana ku mawulire nga nnyina yamuwawaabidde mbu yamukozesa, kitaawe yamuwawaabidde
naye ng'omwana agamba twateesa ne maama saamukwata naye nga maama aloopa nti baamukwata naye ng'omwana agamba twateesa bino tubadde tubikola twateesa maama alimba twateesa n'olwekyo nti bangi abawaayirizibwa era bangi abanyigirizibwa kyetulina okwekwasa twekwase Katonda yasooka twebaze kooti kubanga n'okutuwa otuwi time oba date tuba n'essuubi basobola otugamba teriiyo temudda temukolamu naye buli watuwa date ekinsinga okunsanyusa mu musango guno ffe babawaabira abalina omusibe mushero tuli ready n'okuguwulira naye ate abatusiba balina processing eyaffe please musale place abakazi mmwe ndaba mu buguma mu bukuta mwenna amatama gabakulukuse mukakkane mwe mwatuwabira mwe mwatusiba ffe tuli solid together mwe mwaleetwa musango mwe mwavanye mwogera kalebule tulina okwogera bino accordingly eyawaaba yaani kino kitweta ku musango nti eyawaaba yaani era byayogedde betujjamu biki betugamba abantu byayogedde bye biki ebikolwa bye nenneeyisaaye bitweta kumuwaabi yaani so n'olwekyo bingi bikyavaayo ebimu tubisirikidde olw'obujulizi naye ffe tusaba Katonda era tumwebaza twebaza abalamuzi tujja sigala nga tuwawa ekitiibwa tujja sigala nga tuwa kooti ekitiibwa kuba kitukakatako empaji ya kooti semateeka esigala nga empaji za kooti zeetengeredde nti omulamuzi kyatugamba bwana tugamba kuguulira tujja kuguulira bwana tugamba tukomewo tujja kukomawo bwana tugamba tutambula tujja kutambula still paka nga tufunye obwenkanya oba n'obwerufu ekyatulaga kusettinga at least exactly nti kino tekikoma ku aji ali because abagenzeeko mu makomera nga Nurdin Ntege olabe ku bantu abasibiddwa ku bwere there are many people 75% gye bali naye nga bali mu leepu abantu bangi tubalaba nga bamusibidde leepu bagamba yarepinga omuntu after oba pregnant omwana bamuzaala ne bamuggyako DNA nga si ya musajja naye nga ate oli yasibwa nga yasibwa asaavinze batutte ebintu bye ne bagenda ku DNA nga kituufu teyakozesa muntu n'omwana siwuwe DNA etekwatagana n'olwekyo bino ebintu tetuli mu kusaagamu tetuli mu just no tuli serious era ffe tugenda kusigala nga tuwuliriza ekiragiro kya kooti tugenda kusigala nga tuwa kooti ekitiibwa tugenda kuwa abalamuzi ekitiibwa tugenda kuwa abaloya baffe ekitiibwa paka tunafuna obwenkanya ate obwenkanya tubusetinge bugende ne ku bantu abalala mbakubira omulanga batugambye ennaku z'omwezi 2 mwenna gye muli asobola okujja asobola okutuma gwenna ayina brother wo oyina mwana munezi wamuzaala muto kino kyetusetinga kigenda kubeerawo nga wera basetinga semateeka twagana ffe tukisetinge kiyambe ku bantu baffe baganda baffe abali ebweru w'eggwanga nga omulaba amateeka ge baakola naffe kyetwagala kyekino at least omusajja abeereko n'obwogerero omusajja abeereko naye wastandinga n'agamba ti amwe man naye ntandikira wanange abasajja bangi babidde mubimanyi bino ebintu tubyogera gwe oba tebannabba mukwano kyannaku okubeera musajja guleme kubeera musango kubanga Katonda yakutonda bw'ati kyannaku nnyo nti abantu abamu bibatuuseeko ate babimanyi naye osanga omubuyabuya nga standing nga awakanya amazima oba awakanya obwerufu kiruma nti ate abamu babikozeeko n'abaana b'abantu nina omukazi omwe alina eddagala ensansa mu mutwe yasibako omwana w'abendi bw'ati n'amuggyako 30 million n'amukako amwebakengako emirundi 6 omusango gye guli ekatwe fayiro yali mu rumu 16 naye mugenda ne mukonfirming yali amwegomba yali amwagala kwegamba nti abantu abamu balina protocol awe batambuza obulamu bwabwe nabaddeko ne muganda wa Keti promotion anyway mukama wange sigenda kumwogerako ng'abantu abo bamu bakola ebintu bye bimu n'olwekyo nti kino ekintu temulowooza nti kyakusaagirira tetugenda kusaagirira abajja tumala budde naye kino kitaasa abantu bangi basajja basinga okufunamu n'abakyala abakazi abafere basinze okufunamu mu bufere abakazi basusse obubbi omukazi asaana okuzaala abaana 10 ne mugenda ku DNA walukaga yakebeza abaana yafunyeko 3 Abdex abakebeza batafunako n'omu naye oba Abdex yasobeza musanvu yasaako oba ine ensigo emu nga nayo yakono abakazi balina obuzibu obwo nti bakwata abaana batega awo otegerera omukazi wakwatira omwana namugabira ekika kitali kike n'awangala naye emyaka 3 nga nayogedde exactly n'omala kufa n'olwekyo bwe muba mukyasagira mu kintu kino nga mulina baganda bammwe abalenzi nga mulina babba bammwe nga muzadde abaana abalenzi nammwe nga mutabanga ffe batalina byakwa tuleka mirimu gyaffe nze nvudde wa Alien nyongera bajjukiza nti Alien agenda kuba nga akomawo I think Lwokuna ajja kuba akomezawo mu kooti
wali emakinde tusaba omulamuzi atubeerere wa kisa tusaba kooti zitubeerere za kisa kuba omulamuzi oyo alina ekyenkomeredde n'olwekyo ensonga zaali ennabange zaayingiddemu abantu nga ku mitimbagano beerumba bubi nnyo wakirabyo bati of course ali ne badde bamulwanyisa nga tewalina olaba babadde bamulwanyisa nga tebalina nsonga naye kati waliwo ensonga omuntu alina vision bwate bwabeera abaana bamulwanyisa bagoba agulina ali akubiddwa nga talina nakyakoze nze omwana gwe bagamba gwe bakuba ne taata we tuli in touch era twabasasula ssente omwana agamba nti just yali coincidence n'okuba mistaken some ali ni mwana mukimanyi nti ali very humble takuba bantu ekyakimanyi I don't know but I think nti mu bulamu bwe tutambuliramu life is full of a challenge kibanga accident tewali agala kola accident emotoka yetomere oba obeera ogyagala but life is full of a challenge lwansonga ki tetulina naffe abatukyokereza some people banyigiriza abantu nga bayita mu bivumo bayita mu boogerako bayita mu banyigiriza you know naawe n'owulira nga at least omuntu akutuuse that's life is full of a challenge naye lwakuba nti obulamu bwe tulimu omuntu akulowooza kyotali omuntu nakusindikiza gyotali omuntu nakusindikiza awantu munagala okunyigiriza tulina obuzibu twafuna obuzibu abantu abamu baagala nnyo likes and views abalala baagala okwogera bamanyike abalala bavaayo okutubanga tebanatuuka ku leve eyo omanyika olina ayagala akikozesenga opportunity amanyikiraawo nti nja kuvuma bamanye nja kuba ali nekikonde bamanye something like that abantu bangi babukira ku bantu naye kyanaku nnyo okubanga nga abantu abamu tebajjukira oba tebasiima mu bulamu tulina okusiima ku bantu n'okujjukira abantu n'okuleka omuntu mu bulamu bwe leave people be please leave people be I'm telling you endowooza wegamba lwa nsonga nti fena tetwakola kyekimu nze nina abantu bangi nnyo mu ggwanga bamanyi nnyo omwenge yes basiba ne ssente anywa omwenge anywa enjaga ebintu bye bandowooleza oba byebanjagaliza exactly simanyi na testi yaagwo simanyi kabe musajja ne bamunungi etanga anywa omwenge oyo abannemye ngawe waddeyo nnyo okulwanirira abasajja oli ku agi oli wali nina omwana ow'obulenzi I have omwana wange muto Kairos Pal nina okusettinga consistent because wena basiriwa nagenda ogisettingira ekyokubiri ndabyeko bino byegamba ndabyeko nze ngenda mu makomera nenjogera n'abasibe omusiba nga amaze emyaka 10 tajja mu kooti naye nga bamuteekayo olwekyo nga n'omwana gwe bazaala si wuwe ngenze mu makomera nenda baku bantu banudi ntege bagenda mu makomera tuyigenda okugenda okansolinga ku bantu abo ffe tuli ba media personality tuli abantu abatrendinga mu nsi yonna tuli abantu abamanyi mu ggwanga ebintu byetwogera tubimanyi lwaki tubyogera you know n'olwekyo ojja kulowooza nti kino nkyogera lwaki nze nina omwana ow'obulenzi nina baganda bange balina abaana b'obulenzi nina baganda bange abalenzi nina mikwano gyange abalenzi n'abamu nga batuukiddwako ebintu bwe biti kati bw'oŋŋamba essaawa zino nti ng'okitaddemu amaanyi according lwaki nkiteekamu amaanyi according to statement ya complainant that is my way that is my lord that is my breakthrough according to statement ya complainant gwe bw'oŋŋamba nti nabaana yavuddeyo ebbanga lennina ndi mukazi mukulu njakadde ku basajja siranga ku nabaana bwafuutukayo nabeerako wano ne mikwano gyange sijja boogera bayagala nga omusajja omugezi naye sigenda mwogera si rest in peace gwe banyumyako ennyo mwali mumanya limugagga omutegedde omwami zimwe bamwogerangako nti oyo naye saalabako mukwano gwange yavaayo 9 omukazi omuntu gwosobola obeerako kati nenkya neruli ate obusiraamu bwina nekyebwogera obusiraamu butugamba nti omwana yenna nga atandise ogenda mu period oba think oba nze nkyogera nsonga omwana yenna kasita agenda mu nsonga nomatawate ba myaka emeka aba asobola okukola ki osobola kinyonnyola saagala kukikyamya abasiraamu saagala bankyawe tukireke kyogere aba atuuse kati ojja kyogera mu buyabuya akubuukire kuba tebamanyi kaloloko bakibuukira nnyo tubaale tukyogerako kyemugamba yali alina okukozesa aba bakyajja okuteekawo naye ffe tuli wano olw'obwenkanya bwa haji obwenkanya bw'abasajja accordingire ku muwaabi ekyokubiri tuli wano ffe tuli oke ekyenjagala okutegeeza eggwanga lyonna bannayuganda mwenna tuli fine oba kuguwulira we are ready
we are ready tujja kuguwulira no matter what aje ali safe. By the way, let me ngenda kwebaza abasirikale nebaza Uganda Police, Uganda Prison. Aje I think awali wasinga kubeera safe according to kumuwabi bwai statement ze ne mutima gwe ne isa ino buwibwe omulaba nga swaitane jini kugamba haji jali alimu ngalo entuufu okusinga ebweru ali safe okusinga we yandibadde wabweru according to abakazi abamuliko baguze mukwano gwange oyo mukazi ayina eddagala ensasa muto yaguze mukwano gwange gundi namugamba je wano yeka luli bwe yali awa sente nagaana okujja nagaana muje mukube endulu wali yes nagaana okujja namugamba ande kanze banda bantu mwe bali ne bafuna aba bamindi katata bamindi tabamute omuntu bamusasula koza mwala abeyawanda balance yabula ono wajja kiviri tebamuwa balance namulaga lo Katonda Bible gamati Katonda seteze ensozi nezitamanya Katonda bwate bwalabi lero balabiyeko because bashigenda bacha bichali kya agambye babaganya okuyingira bonna abantu babano babaganya okuyinga ne abantu bawo mbo timu aja tebajiganya okuyingira alenga bebawa abantu bonna bali around nababadde wabweru ate bebawabe bebaina bench enene batula na maaso maaso wasooka waabwe bana bagala kuguulira tujja kuguulira aji newe munagamba nti yakwata mbizi kino nkiddamu newe munavayo nti aji yakwata embizi tugenda kustandinga ne aji mulete embizi gyakwata newe munagamba nti yebaka ku nfudo yina ebiwaawo tujja kulinda mulete enfudu enkumbi zabula ebitiyo byabula ebiwirubalo yabula embazi zabula ne panga katemuna kye mutugamba tugenda kuwulira omusango guno kama mbani mbaya tugenda kutambula ne bana tutambuze emirundi emeka tusaba omulamuzi atubeerere wa kisa era tusasa aleme kututambuza atubulire atasaze mazima kubanga oyo ayina peni esembayo oyo yalaba ebisinga era yabisomerera babimuwa n'abitunulamu n'olwekyo twegayirira abalamuzi batubeerere ba kisa tubeebaza olw'okuba nti batuwadde nti ne batufaako neebaza omulamuzi wa kooti y'e Makindye omulamuzi ali mu musango gwa Alien Skin mwebaza nnyo okukwata bayiro oba tibadde bayiro I think bibadde bya mirundi ebiri Irene yasomera buli omusango mulala tunebaza nnyo Aji Hassan ne mutabani we olw'okuba ntitwakwatagana nakati ankubiddeko nga omwana bamuyise okubanga omusango ogwo gwasobola okukola ki okubanga guvaayo naye ekibaddewo nti abaana afangoni badde amagye gabadde mangi tukulabye okambuwala nnyo anti okusinzira manya amateeka omulamuzi asi okusookera ddala nti kooti esigala kooti esigala yetengeredde kooti esigala ekola bwannamunigi n'empagi zaayo zetengerera n'olwekyo omuntu tabula wandize mu kamera n'oyogera yogera ati muntu kyankananya twandibazayo n'oyogera njagala mbabulire mujjeko kwebuzabuza oba oyogera ki oba oyogera ki njagala mbagamba omulamuzi asigala mulamuzi kooti esigala yetengeredde ave kooti era empagi ya kooti esigala ekola nga yo waddembe okutuwa beyiro oba ogigaana waddembe okutuwa ddete oba okutuwa empanvu n'olwekyo ekisookera ddala njagala turespecting a court. That is one. Two, turespecting abalamuzi. Three, bwetuba mu court tumanyi tuti mu court mujjukire nti fangoni tuli unruly there mena abaana mbeebaza nnyo mwenna abaana ba fangoni benkambwalidde mwenna mbeetondera naye accordingly ku kyemmanyi because nze manyi kooti manyi amateeka mbaddeko mu makooti mangi tulabye akatambi mama fangoni obadde mukambwe leero anti kati tuufu n'obuzibu nti bannamawulire babeera bangi ba YouTube ba TikTokers bakuvuga speed bakuvuga speed ku kooti oyogereddeko ki weeyisiza otya abaana mmanyi bali unruly kikulu nnyo ekyo kati naawe olina batwalira mu unruly tosobola batwala sloba ambo ne basobola okuwulira era mbagambye nti ffenna get out of here tudde wali wabweru abasobodde naye nga bayiye battalion namba eza police military bagiyirwa Alien Skin n'olwekyo nti wabaddewo obunkeke maybe ne bandimutuwadde tetwandimufunyirwa nsonga ki era bandimuvuze accordingly ku crowd ebaddewo bansose ne bamugyawo yes kyekyo bansose ne bamuzaayo
ne bamutuwa nga nkeero ba ne bamutuwa oba kawungezi accordingly ku bantu abantu bagala alien mbebaza nnyo mwenna bannayuganda abali ebweru w'eggwanga abasirikale abamagye abapoliisi abantu ba bulijjo ababodaboda mwenna bagala alien skin mbebaza nebaza nnyo agi mubiru Asani asobola okubanga tukwatagana naye ne mutabani we okulanga talina buzibu bonna ku alien skin n'agamba nti ekyo tukimale nebaza nnyo Bebe Cool nebaza Papa Misa Kisemakula mwenna nebaza mwenna aluna mubiru Mama Fina Donzera si menyani ndekani bannange bajoka nebaza mwenna nebaza kanso wange na habwe wa Erigon Company okubanga yewayo nagamba itsoke ku alien skin tugende tulabenga tumterawo mubiru nebaza omulamuzi kwa tubeera mu akisa nakiza production warrant ina right ejigana obejikiza n'olwekyo mbadde mukambwe olwokuba nti abaana bwe tujjulanga wetyo crowd eyo nanga wogirabi tosobola kuta muntu era tubasobola kumutuula balina okutuma tukakanya okulaba nga ki nawekyo tusaba kooti etubeerere yakisa olwokuna maybe osange nemutuula katusabe ya beba n'ekisembayo kooti teriiko minisita teriiko prime minister teriiko muwabuzi wa president teriikani ate tugirabyeko baminisita badolsi kisaka ba idi nolwekyo kooti esigala yetengeredde kooti esigala erina amaanyi gayo nga kooti tulina kubeera very humble era wenagenza eruzira ali namugambye olina kuba humble mu maaso g'omulamuzi n'omusaba ekisonyiwo n'omusaba akusaasire weeyimirirwe kyekikulembera mu byonna era ng'akimanyi ekirungi akimanyi ekirungi alien ali very humble n'ebintu ebimugambibwa nebibamugerako si bituufu alien ndisi yakuba n'omwana kyagala kukyogeraku kati alien ensamba teyakuba ku muntu n'omu mwenera akatambi mwakalaba n'olwekyo nti ebintu ebimu lwakuba nti bagamba nti wabadde ne gundi abantu abamu abalina amannya bakosebwa ebintu bingi ebintu ebyo byajja binyigiza nnyo kamiriyoni n'okutta kaaliyaye olw'abantu bayatambulanga nabo ojjukire n'abantu gye balwanangamu ne bagamba kamiriyoni ne bamutwaliranga mu kukuwanga ekintu ekisaali maybe ekituufu naye ate twetaaga abantu mu nsi tetusobola kubeera fekka oba kola fekka oba oyagala twetaaga abantu ate era n'abalala nabo batwetaaga olw'ensonga omwana bajja gy'oli kifo ky'okumuboganya okumugobaganya musembeze maybe omugjemu enneeyisaaye omugjemu ebikolwa bye bw'otambula okusobola okutambula naye naawe obeere nga litafaalira omugaseeko kubanga eggwanga Uganda tulina kuba nga tukwatagana tulina kuba nga tuyambagana naffe tulina abantu abatuyambi ffe tetwali bwe tuti nze bayizawe nebaza nnyo Ajamis Kigundu nebaza Sekayasin nebaza president w'eggwanga nebaza Jerusalem Sale olw'ensonga nebaza Mama Fina kati nina abantu benswalira nebaza Papa Misa Kisemakula Baketi Promotions there are many people so akwamalayo aja tinulu mpungu nina abantu bengamba okumbere yangu okigyeko psychologically nkibantekamu embeera y'abantu ffe tukuza tuli nfuuzi tukwide ku street so nga respect ntono mu muntu lwanga ekyokulya ekifuna olina kubanga olina blabla obulamu bwe tubeeramu bwa arrogance ennyo naye bw'otuula ne alien bw'otuula ne mama wa amu mama akutwalanga mwana we naga mwana wange ensi weti ne mweti bw'obeera ne amu bw'obeera ne amu alina okugamba ebigambo ebyenjawulo byotawuliranga bannange amu katonda yamuwa omutwe bw'obeera ne Sekayasiini akubuulira kuyigiza okusonyiwa okwesonyiwa kino oba okyagala nnyo kyerekereza bw'oba ne Mama Fina ate ensi yonna obanga agirina anti akubuulira ebigambo byotayagala kuwulira naye nga tebiyamba ggwe abavubuka abamu emyaka gye batawaanya abalala embeera batawaanya naye era wotandika okufumintiriza kyekiri amu kyeyagamba nti okufumintiriza nsonga ya bongo success and fair based on reason and reality nawandika n'akatabo kagamba nti reason as the world masterpiece bwotandika okufumintiriza ogenda okulaba nga weerekereza ebimu nogamba you think before mbadde ngenda kuba n'obudimu what panche negenda kundetera ki kamuleka exactly anyigiriza naye olw'okulowooza ku byogenda okukola okufumintiriza nsonga ya bongo singa fena tufumintiriza nnyo kijja tuyamba ogaziya mayindi yaffe okusevinga ebizibu ebiyinzaokubako kubanga buli kizibu teri kizibu kitono nga kituuse mu kooti oba olina okuspendinga oba olina otokyalinga onyigirizibwa erinnya lyo abantu bangi Mukama Katonda yakola ensi naye tulinamu okusoomezebwa kungi abantu bangi nnyo abatayagala tubeere bwe tuli Mukama buli lwakusitula ofuna abalabe bangi ate Mukama wakusitula bakusitudde essaawa yali weebuuza abantu abagala alien even me nze mpuliriza nnyimba z'ababasudde kafeero basebate nenjagala alien n'obulamu bwange bwonna baze kati mpulira stress omutwe gunnuma
pressure zininye zesiwalanga ku pressure natandise okufuna pressure lwa aji katate ya alien igaseeko wabali ofunye oku left kati wafunye neyo ku right sifuna ngo ku pressure siba nkona pressure so nti okwagala tebakugula nze kati alien agenda kumpaji nze nno muteekamu mwetaavu ate ndi mukazi mukulu sigenda gamba nti njagala mulenzi ng'oyo saagala balenzi bato ate ekyokubiri ndi mufumbo atali katalenti nnoonya ogamba nti okwagala nze nina abayimbi benze njagala nze nayagala kamiliyoni nakati mwagala situnuulira bikolwa bye tunuulira birungi bivaamu abantu batulina baleka sayidi ennungi nebatunuulira ebyo mistakes maybe nga baddewo mistakes olina atunuulira eyo naye erabira nti olina ebirungi byokoze obikoledde ebbanga kati nga olaba kamiyoni aleze music industry naye mukwata ensobi za kamiyoni muzifuula eminene nnyo okusinga nezikulembera byakoze simanyi lwaki kyekimu ne ku president Museveni weewaawo waliwo ebikyagayi naye atalina byakoze bingi nnyo akodingira ku nsi yaffe akodingira batuyimiridde naawe kenyini Nurdin maybe madocument waliyo omusajja alina emyaka 9 avuga boda naye nga yalonda naye nga gwe weevuga maybe ne mukyala we yeevuga n'omwana we osuubira onakwasinya fomu w'emmotoka kati tulina kwebaza Katonda tetulina kukkuluma because mu myaka gyo waliwo abataakola byokoze abavubuka bangi abalinga mmwe bazimbye amayumba bavuga mmotoka ku mulembe gwa Museveni ewaka walinga bondi bavubuka mmwe mwenyini temukyazimba nyimba za bbangalo buli muvubuka asitula kalina ku mulembe gwa Museveni naye era osanga yamuvuma nabadde abaana bebaali basiba bavuddeyo okujja okunneebaza banyumiriza buli mwana balina amaduuka abamu balina amaduuka 2 ku mukwanake alala bagayina ku mutaasa ng'oli atunda jini ze abalala batunda amasimu gaabwe abalala badokita ng'alina famasi akozesa abalala abakozi kati kyakufumintiza mbeera nti dokita nenva mu ddwaliro amwe dokita by profession ayagala change nati kingwebe kyakufumintiriza nengenda ku street kubanga bonna mu kwogera kwabwe oba emisango gyabwe bagimanyira bagikola era tebajeegana era bagamba twakikola nakola kino nakwata mafuta nengagatta n'omusenyu nenkola bomu nalingenda tubisa transforma yegundi ko bankwati bonna buli omayo gakyakola sanya yeyiwako amafuta n'oyo Olivia ne banamunyigidde mu bannabo no ate sanya yeka bonna kakati bamunyigidde bakibye tebamujjayo bagende bamujjeyo nabo bagendeyoko gavumenti yeyamusiba akati abavuddeyo nabo bagende bakola kyakola kubasanya bamukwata n'ebifaananyi bye webiri yeyiwako ekidoma ky'amafuta ng'ali ku peteseso ng'ali ku polisi ng'ayagala kutulika n'abapoliisi bana iwe biri tewali mwana gwe basi ataliiko bujulizi temunowooza nti bakkiriza bikkiriza buli mwana omulala bamugjawo bali bagamba bisetingi babagaye mugende mugende ekifaananyi kyani akisobola kisetinga ng'okutte oli ku biwologomu okutte kibbomu abalala balumbanga abasirikale ne bababbako emmundu ne babatta mujjukira abapoliisi ezo ze baggalawo entonotono ezo kwekwava ebyo byaveeyo bakwata naddala polisi z'omu byalo balumanga polisi oli nalumba nagaa tulumbe kannakaseke tulumba munda eyo wewate ne bagenda bavubuka ab'amaanyi obamanyi ne bakwata omusirika ne bamulimba tulina gutwagala tukwata oli agenda nga waba musango amanzi byali wali afaani jangu tugende mukwate kumba balaba ne bateeza ne bamutuga ne bamutta musirika ne batwala emmundu kati osuubira bebo bebakwata beyogerera ate bayika ebifaananyi byabwe Nurdin lwaki tebakwata gwe Nupu erimu abantu bangi lwaki tebakwata dakisisi wa Nupu lwaki sego bakwata ayinza okwasiriwa Nupu anti nzengezezza oluza lwaki sigwe lwaki bakwata bali lwaki si babbajjo si ba Nupu naye amena abantu abali mu Nupu lwaki si bebakwata era lwaki si bebapoitingako ye lwabalala bebaata lwaki tebabapoitingako bino era bo bagamba eri muto balina obukofiira balina biki era baateebwa bo lwaki tebabateekako bino oshagede so ebiseera ebisinga tufumintirize tuleme kujubisa buli kimu kujubisa ate omuntu aba yeeyogeredde omwana w'omuntu wamusiba emyaka 4 okomplaninga mbu yakuddemu nga tobadde na we ene solution era nkakuwe nga tobadde na solution yonna esuubira nti oba onoogezaako n'okumugjayo oba omulondayo kati bano ekibanyiza lwaki bavuddeyo mu kkomera basse omugaati bagudde mu bizinesi bizinesi yagudde ate omugaati gwegulwa naawe anti babagamba nti omusango gwabwe babagamba baguleege era omukulu yagenda muzia n'abagamba nti omusango sanya bamuwa miliyoni 2 bamugamba abooke
mukaguli omwo abeera alumbe atugegoti agw'omulamuzi kati era bwe yalakikola bakuba nti bayongeramu emitayimbo yabaviirako okwongeramu emitayimbo egyo mingi era bwe yalakikola bagamba nti ye we yagenda yabagamba nti kyamuyamba nnyo omukulembeze waabwe yabagamba nti akatambi ako kamuyamba nnyo okutambula amawanga negeyatatuuseeno agatambula nagetuka kati nti olaba nti bakozesa naye banaye mu bulamu bw'ensi bwonna tulina era abatukozesezza wabeerawo omusajja omukazi afumbira omusajja naye nga yeewogomyewo n'amukozesa okumutuusa walaga oba n'amugyamu paasi bizinensi nti sikwagala n'abasajja ayagala omukazi naye nga si gwabadde ayagala era bw'atuuka ku gwayagala abantu bangi bakozesa abantu mu bulamu bw'ensi tolowooza nti kino abantu madaala g'abalala yes tolowooza nti kino kiriko abo basanya bokka omukulembeze wa NUP muwa amagezi ku bintu nga bino byolabye tawabula tebamuwa amagezi era talina baadivaiza nze ndi adivaiza wa Museveni osigamu tomuwa amagezi muwante amagezi nga yali musajjawo siina muntu gwempa amagezi g'atalina nina kwongera kuwabula kwaga amagezi goyina nayo notayina musimu bubi mwekako otegeere nti talina according enamulabe yagamba mugende mukwate abasirikale batuge yagambye ati oba yagambye Museveni tategeera ntwale mu kooti wabawakana ntwale mu kooti antwale mu kooti ejjako ebyo bitiibwa bya ntwale mu kooti yabadde atamidde amaze okukubwa ayogera bo tawabulwa kyovola singa tebamukkiriza kwogera ng'akubiddwa ekibaba kirinye namulabe ng'agamba mulumbe abasirikale mubakolewe muti ne bwe muti mubajjeko ki nalaba agamba mugamba mulinda Bobi Wine mbw abaleetere mmundu muzenoonyeze muzinonekwapo gamba bali mwezi amazima ogamanyi musumbu abannayuganda temuliko opposition temuliko opposition mukamera ne mulimba muyimirira mu kamera nange mpuliriza tewali asikola mawulire saga mawulire sina na kamera muyimirira mu kamera n'oyogera ekintu nebali mwezo yes ate gwe oli problem nnyo musajja gwe ate kinnanyamiza nnyo okulaba nti musajja gwe nali nkuwa respect oli musajja muyigiriza omutendeke naye osobola okuyingira mukama n'olimba oba n'ogaana ekintu ekikyamu mulemba na Uganda ennaku nakaba yonna ogiumiza ennaku mubulokinga ebintu bigenda oyamba abantu kyenjagala speech ki bali mwezo nga tonna mutunuza mu kamera bali kulimba ajja kugamba guno si mukago jeezo kamutunuzeemu katinga oli bali mwezo obuyinza mubutwala obuyinza twamala tubutwala mutubako atandise okulimba obuyinza tubutwala bano babutubako bubi lwaki mwanyize ng'abaana babatadde ate nga batukidde waffe abasibe banu batukidde waffe muyomba okufa muli banyiivu okufa abaana baalidde ssente tonna bakulaba pulezidenti ng'ali ne lutaya tolaba omwana natottola engeri gye babayisaamu ekyo naawe okyebuuza bwebuuza mwanyize ati bamutadde yageze ludda baali tebamanyi nti asulawo baali tebamanyi nti asula lwaki we twagenda okubeeyimirira batugamba nti tebalina we basula kati bamutadde agendewo emyaka ena gyolina pulufiga mundeka ebyo byebizibu byeggwanga Uganda bannayuganda njogera bategeeza bano bali mwezi byebizibu byeggwanga Uganda bwe muba munyinga musooka kunyigira abasajja abo singa mubagoba mu palamenti muba mwagala eggwanga lyammwe literere mwegobeko abasajja nga bano babali mwezo bano bebazaako emmodu byebizibu byeggwanga lye tulina abalimba beerwanirira ani yabatuma bali mwezo ani abatuma mutulwanirire ani abatuma mutulwanirire ani abatuma totuduka bali mwezo ani abatuma mutulwanirire bali mwezo wo yadduka eggwanga Uganda basajja mu eggwanga mulyonoonye gwanonyewo ki gwononyewo kyononyewo kyenonyewo mulina bannayuganda mulina omukazi ono w'emukono ebbanga lyamaze mukono mulwajja muva ku buyinza teri bavuuka asobola kukulira munakawa emyaka gyolina sente zolide mubuzaabuzisa eggwanga Uganda ne mulimbalimba bavubuka mubalagana ne Museveni mumusobola kakati mubadde muyombo lwa Alien Skin naye mumuwalana Alien Skin bamuzaayo luzira mukose eno chansi nga tanadda mugende muntebe mulinda ki basajja mmwe muli babi okusinga ne sitaani mulinga lubaale w'eggulu
basajja mabe front muli opposition bali mwezo nnuma gwo kutuna mu kamera n'olimba eggwanga yes ngamba nesente zo sizaga atompa basajja muli bala bano bakwananisa kabanda musiba wanabbanja gosirika lawe walumbe zakire abantu nawe anto nanyiza nga njoke taomba sente sagala sijja zikuwa muonye kwanga wetoddangamu okuleta obubaka abutwalira abaninzi obubaka abutwalira ne basiba abaana emyaka ena ne bavaayo ne munyiga ntibakkiriza emisango balina enkolagana yaabwe njagala okutumagamba mwasiba baaki ebyabasibya ne bakola ebyabasibya nkutuma ogamba omukazi w'emikono ave ku Museveni omukazi oyo yeesonye Museveni mmwe nimwe mulwala abajjanjabira Bulaaya bwe mulwala mubeera mu akakaani biki okuba kyengalo gwe bajjanjabire bwe bwe mwagala Museveni aveeko mubeere ekizambo mwennammwe mwewumuze twewumuze tulagewa muwumule bali mwezo olunaku lw'olirwala n'ogenda ekirudde ate ŋŋenda waira twagala olwaleko gyeŋŋenda ogende ekirudde abantu bategeere nti mutaseze eggwanga bwe baba bayisa ssente mwebuzabuza ne muzibya jani akuleese mugenyini mubeananitawano babadde bayisa teeka ly'emmwanyi olaba Buganda mugivaamu olaba mu Buganda mwatuvudde olaba mwava mu Buganda Katikkiro osinze siwoza kusinga sogera naawe kusinga njogera naawe okubuulira amazima n'obwerufu olaba mukwata Katikkiro ne mukwata obwakabaka ba Buganda ne mubona yonayona mwefudde abasinga kabaka amaanyi mwefudde nti nno kabaka talina kwogera wano mwe bannabyabufuzi musa obwakabaka bwa Buganda tolina kyoŋŋamba musirika talina kyaŋŋamba ndekandeka sijja kukakana basajja maliwo nga muli ono bali mwezo nkutuma gamba banna bagamba tibaliko opposition Uganda talina opposition mwena muli babbi mukolera Museveni muni balimba bana b'abantu ne mubayingiza mu byabufuzi ne mubalimbalimba bana b'abantu ne mubalagira bwekyebipira sina kyembadde batubuulire eggwanga lyonna bamanye saagala sente sente za musijja wa Museveni ayina mugala sente za Museveni mbi nga temweze mulya mwonna mugaze muzabuza abantu mmwe saagala tolufiga ate oyita baki lwaki omalira ebiseera gwamalira obudde njagala ogamba eggwanga ettebenkevu nti opposition ibeerawo nga tirimba era tubakkiriza mubeerewo naye nga temutola bwakabaka bwa Buganda temuisaamu Katikkiro maaso ate nga ne Museveni mumuwa ekitiibwa kuba yataddewo eddembe lyemujjidemu beeyibimu abamu temwagadde mu parliament gwe ofiga mbadde nze kulaba ono yampise ng'omusajja ate gw'onsanze ono gwe musanze si gwansanze era gwe ntandikiddeko naye otandisa ate okunkola obubi onalemu nava ku puroguramu gye twaliko ffenna ng'otandisa okuntyobula ate ntya ojjukira nga tuli ku buke ntya nemba ku puroguramu nenjigaana otandisa okuntyobula ntya newamyagala kuntyobolerawo onalemu okutyobola n'okulinya si byanjawulo
Ompita type eri. Honorable. Nudin njatu genda. Ompita type eri. Abantu taddamu kwogera abantu bintu bitanyumira. Nedda. Ono yampise. Sigwompise. Sigwompise. Kite. Yawadde endowooza ye. Awandowooza naye tammanyiira. Awadde endowooza ye nga bw'alaba. Olukulabye n'agamba ono wa Nuupu. Tammanyiira okuba Nuupu tekitegeeza kumumanyiira. Andi yalina obusungu ku ba Nuupu takkiriziganya. Abalinako ki? Mutakkiriziganya na bye mukola. Atuliki. Ye byakola bakkiriziganya na baba. Nabantu bamugambe naye ye abagambye ebibye. Ukitegera bulungi. Nzize ku musango mulala. Kituufu ekyo. Okummambira ate tekijja kubeerawo. Era akikoze ndi wano bakuba walala. Sandibadde kibiina. Okitegera bulungi. Ate nawe tuddangamu kumpendulira. Honorable tugenda wamu. Abakulembeze batunulira wetu. Honorable.